Yo, this is Rampant Killer already, the Musibye muti abalungi abeekuumidde ku PGD News Anchor kansubira nti muli bulungi wonna emusinzidde okubanga te mutumbuddeyo poliisi erukunjiri ekutte bannansi b'e Rwanda bana nga bano kigambibwa nti basse munnaabwe amanyiddwa nga Diana Wasse ow'emyaka 19 ng'abadde akola mu bbaala ku kyalo ekimanyiddwa nga Nyarushanje mu muluka gw'Ibanda oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya nga buva ku kibiriiti kye bamusabye okukoleeza sigala n'agaana. Bano baalwanaganye naye okukkakana nga bamukubye ku nsingo n'azirika bwe batyo ne bamuddusa ku St Andrews Health Center okutaasa obulamu wabula ng'eyo baabagobyeyo ne bamuddusa mu ddwaliro ly'Ekisizi eyo ng'abasawo gye basinzidde okubategeeza nti yavudde dda mu bulamu bw'ensi eno. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'Ekigezi Eri Mate agamba nti abakwate bakuumirwa ku poliisi y'e Rukunjiri ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Eyaliko omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Professor George Kanyeyamba yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono yafiiridde mu ddwaliro e Nakasero gye yabadde amaze ebbanga nga ajjanjabibwa. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we bagenze maaso okubanga ate boolesa okunyolwa kw'okufa kw'omugenzi wabula ng'ate n'omukyala Speaker wa Parliament Anita Among naye bw'atyo yatuusizza obubaka bwe obw'okusaasira eri famire y'omugenzi. Mu kujjukira obulamu bwe obutambi bungi obw'enjawulo obwaggiddwayo era nga mu obwo mwe mulina akatambi ke yayogera ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba wabula nga bye yayogerako kyenkana byonna byatuukira era nga abamu buno baali babulaba nga bunnabbi. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, not only as the leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better to this country will be off. Katonda wa. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today for non-performance. And the late for non-performance and for deception. You deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyambi is very angry with you. So are many Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi run NUPE. Kitalo nnyo bambi eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Nigeria mwaka gwa 2015 okutuukira ddala 2023 Muhammadu Buhari bw'atyo naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono yafiiridde mu ggwanga lya Bungereza ku myaka 82. Ate nga ye naane eyabadde asingayo obukulu mu ggwanga lya Uganda eyabadde amanyiddwa nga Sister Maria Alma yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 16. Abantu abawerako ddala 17 be baavaawo nga bapookya na biwundu era nga baddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'emmotoka mwe bali batambulira ekika kya bus ng'eno eva mu baby coach okutomeragana n'emmotoka ekika kya trailer. Bus eno yalimu abantu 72 wabula nga abantu 17 baavaawo nga tebali bulungi. Akabenje kano kaagwa ku luguudo oluva eggulu okudda e Kampala. Abagalana ababiri abattibwa gye buvuddeko awo nga bano baali bakava emitala w'amayanja ne battibwa omuntu agambibwa okuba ow'ekika kyabwe baaziikiddwa ku weekend wali eri eNaggalabi Buddo mu district ey'e Wakiso. Wabula ng'ate ebipya byongedde okuba ng'ate bizuuka era nga kigambibwa nti abaana b'abagenzi bano tebasobodde kuba ng'ate babaziikako. Abaana babiri ow'obuwala n'ow'obulenzi wabula ng'embeera egambibwa okuba nti yavudde ku kuba nti kitaabwe
bannyabwe battiddwa muntu wa munju era nga nabo basuubira okuba nti bandittibwa kubanga waliwo embeera ey'okutiisibwa ejja gye bali. Ensonga lwaki tebagenze maaso kuziika ku bakadde baabwe era tebayinza kulinnya kigere mu ggwanga Uganda kubanga agezaako okubasaanyaawo abalanga kubeera nga baafuna ssente ate bo abooluganda ne basigalira wabweru. Jjukira poliisi tennavaayo kutegeeza nti yali ekutteko omutemu yenna mu ttemu lino. Songa ate y'omukyala amanyiddwa nga Agaba Rebecca ngono ye yeekwasaganya n'omukulu amanyiddwa nga Kakwenza avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate annyonnyola embeera gye yayiseemu ey'okutya okw'ekitalo ddala wali eri e German we bawangaalira. Agamba nti kino obulamu bwe bwonna abadde takirabangako. Babadde bagenze kufunamu kaseera kasanyu n'omwami we wabula balina bwe baatuuse awo awasanyukirwa omwami n'amuleka nga atudde bulungi nnyo n'amugamba nti kankole ki kanfune ebyokunywa. Mu ddakiika ezo omwami ng'avuddewo waliwo omukyala eyazze. Agamba nti yadde mukyala muddugavu tamumanyi tamulabangako oba okitegeera. Omukyala ono yakutte mu nsawo ye n'aggyayo eccupa okukakkana nga agikoonye n'agimenyako ekyawansi n'asigaza ekyokumumwa ng'eno nga bw'omanyi ccupa weefaanana nga emenyese. Bw'atyo n'atandika ogimutunuzaamu ng'ayagala kugimufumita wabula nga talina kyakola ki kyayogera. Kino kyamuleetedde okutya mu mutima era yabadde akyali awo nga tebannamufumita ccupa. Omwami n'akomawo. Omwami ye yamutaasizza ate gattako n'okuba nga bakoola poliisi nejja negenda maaso okuba nga ate etwala omukyala ono. Tebamanyi omukyala yafubutuseewa yavuddewa na lwaki yabadde ayagala kola ki kumufumita ccupa kubanga talina kigambo kye yavuddemu. So ekyo kimuleetedde okutya kubanga agamba nti obulamu bwe bwonna abadde takirabangako. Naye ng'ate tuze tulaba omukyala amanyiddwa nga Stella Nyazi era nga azzenga atunnyonnyola ku mboozi y'abana ababiri n'akubiriza ne Kakwenza okuddayo ewa maama w'abaana be. Okitegeera Kakwenza ayina maama w'abaana gwe yasuulawo ate ayinayo n'omuzungu still gwe yasuulawo. So ng'atera n'omukyala ono naye gye yava ayina omwagalwa gwe yakola ki gwe yalekawo. Kale biri awo situjja kugamba nti be bagenze maaso kubanga tebateekawo embeera eyo naye nsuubira poliisi bw'enaaba ekoze okunoonyereza kwayo bulungi bajja kutegeera omukyala ono yavuddewo na lwaki yazze okwatakinga omukyala Agaba. Ate ye namwandu w'omukulu amanyiddwa nga Julius Nyerere ngono yaliko pulezidenti w'eggwanga lya Tanzania ye yaviiriddeko omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni okuba nga atowa oda abakozi abawerako ddala 152 wamu ne bakama baabwe babeere nga ate bagobebwa okuva ku kisaawe ky'Entebbe ng'agamba nti bano baaweebwa emirimu nga tebali qualified. Entabwe kweva kwe kuba nti omukyalo ono mukwano yageetinze stack mu lift okumala eddakiika 4 ng'ali omwo munda tamanyi kikiddako. So mu mbeera eyo omukulu Yoweri Kaguta Museveni agamba nti ekisaawe kijjudde abantu abatali qualified abali incompetent. So n'asaba abantu abawerako ddala babeere nga bakola ki bagobebwa kubanga baaweebwa emirimu nga bayita mu connections wabula nga tebalina bumanyirivu. Eyo nga tuvuddeyo omwogezi wa Internal Affairs Simon Mundaya avuddeyo n'alabula abasajja balina emitima emitono obuteetantala kutwala abaana ku DNA okusinziira kwa alipoota eziva mu DNA agamba nti 98% abaana abasinga si b'abaami. So ekyo ne kiviirako amaka mangi okuba nga tegasasika. So asabye abaami ebyokugenda ku DNA babikole ki babiviireko ddala bagende mu maaso n'obulamu. Omwana omukyala gw'alese oba gw'olaba ewaka nti mwana wo labirira oyo gene maaso neki ne life ye bwatyo bwatesa maka mangi gagenda sasika abantu bangi bagenda fiirwa obulamu bwabwe. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor yagenze maaso kubanga ate avaayo ku nsonga ya DNA ey'omugenzi Ssegirinya oluvannyuma lw'abaana abana okubanga ate be bakkirizibwa era ne bakakasibwa nti be b'omugenzi ate ng'abaana aba5 ku 9 si ba mugenzi. Namwandu gwe nakutuusaako emabega kaawo nti ye yakalambalira mu nju n'agamba nti tajja kuvaamu era abaana balina Bassegirinya era omugenzi ye yakola ki yamulekera enju era naga nti aba family baagala kola ki kutunda bintu bya mugenzi ate ng'omugenzi yaleka amulamidde nti akwate bulungi emaali eyo oba okitegeera. Omukulu abanyiddwa nga Elias amutegeezezza nti ekyokukola takirina bo bagendera ku ki ku DNA results bw'abanga mu baana balina tekuliko wa mugenzi kekadde abeere ng'ate enju ajamuka agirekere abaana b'omugenzi.
Wetwogera police efulumiza ekibaluwa kibakuntumye eri omukulu amanyiddwa nga Don Chris olwa office ye etwala abantu ebweru ba company etwala abantu ebweru eya Skypins nga bagamba nti ono yagenda maaso okubanga ate akuba ensimbi ziwerako ddala akawumbi kamu n'obutuntundu buna yaseze ensimbi ezo eza Uganda era nga yazijja mu bantu abeerako ddala 3+. So awo police wesinzidde negamba nti amukutteko tokuba kubira police ebirenga ate emukima naye ng'omuntu alina ensonga zagenda maaso okubanga ayogera ku gavumenti y'eggwanga nabo abali mu buyinza ku bintu bino. Mwennyini abali mu gavumenti nga mubbye ssente luguudo ki mu Kampala lumwakakola nga ate ssente ziyita ziva mu state house ne zijja gye muli ne muli ku express we muddaabiriza buli kiseera babagambyeko ne express yetaaga obuyambi ani yali abagambyeko nga mubba ssente zammwe. Mu kibuga mulimu ebinnya ebyetaaga n'okusimbamu ebitooke ssente bwe zivaayo mu state ne zibaweebwa ne mulya ani yali abagambyeko mulyoke mudde ku nze mwagala okumpitiramu ekkoona temugenda kumpitiramu kkoona boy tufiira ku musalaba bwe tuti oluguudo nakawuka lubalemye okukola mwaka ku mwaka kati mba munoonya olumugenda yitayo muyisemu tractor musaba obululu mmale sente muzijjeyo muzirye ani yali abagambyeko ani yali avuddeyo n'abagambako kale tukitwale nti nno Skypins yabbye ogwo omusango baguyita obtaining money bwe gubeera obtaining money mwene musibawo ne ka crime scene akalaga nti omusango munene nnyo era muguliko nnyo simagu gulimu omunene gundi simagu gulimu jjeno gundi jjeno nnyoka amazi tumba waavu mbugulimu jjeno gundi simagu gulimu omunene gundi banene baawo simagu gulimu owejindi simane gubamu owejindi simanyi omunene agambye bwati omunene okulira beewuwo nnyoka omuliro mwana temutusimikirangako mannyaako mubeere kuwali abatembeeta nze nabagambirawo siri NRM siri munabyabufuzi ndi neutral nze gola munvumaganyizza nze abaana be South Africa bambuulira amazima nga bakimanyi nkolera mmwe nze sibakule swana bakolera mwe muli badongo siswana bakolera n'omulundi n'ogwo kubanga abavubuka bangi omukwesiza ensobi nga ndaba n'amaaso gangaaga abiri era ssente yange amazima tebaddeemu mmwe kyovula bakibaluma nze mwakansindikira abantu ku ofisi yange abe NRM simanyi nkole bikisimanyi bangi niye obulamu bwange mbwagala kuba manyi ekiggwera ekisooka omuvubuka alina bw'ayingira mumusooke mwebuuze bonna basocialite olwo tebasobola fuluma ggwanga ne bagendako wala ekisooka bakuggyako passport bana bakuggyako ebinkumu bw'oba onoobakolera ne bakugaadinga nga tosobola kufuluma oba tosobola kati buli lwolowooza okufuluma we olina kubavunnamira wabula poliisi yafulumizza ebbaluwa eraga nti ssente ziri mu kawumbi poliisi n'ebbalamu mwagala kubba Museveni ogenda kumbuza bagenda kikola batya luli eri minisita bw'ayogera n'abo abaana bagamba agenda batwala wa pulezidenti naye nga obusente butini nemukutwaza pulezidenti olwalwe mwavudde ne mugamba simanyi eri 1.5 biliyoni mwagala kubba ate Museveni ekitegedde bagala batwala wa pulezidenti Museveni nti abaana bababba akawumbi k'essente n'okusoba abawe temugenda zibba era live yange yakulwa 6 mujja kugiwulira temujjeeza okuzirya si bwe kigenda okubeera okitegedde bagala kunvunza ekisooka sale byabufuzi byammwe mbapitajja yajja pulezidenti aliyo ate bo Abangirican Church okuva mu ggwanga erya Nigeria bagenze maaso okubanga bategeeza nga bwe bagobye ebyobufuzi mu church olw'ensonga nti yebeera nnyumba ya Mukama mwe balina okumusinziza wamu n'okumuweerereza mwe batasaanidde kuteeka bintu byansi byonna naddala ng'ebyobufuzi.
ate nga akakiiko akatwala omuzannyo gw'omupiira mu Africa kakakasizza ekisaawe kya Namboole okutegeka empaka za China ezitandika nga 2 okutuusa nga 3 August omwaka guno. Kino kyatuseewo oba kyaddiridde oluvannyuma lw'abakugu okumala ennaku 8 nga balambula ebisaawe mu Kenya, Tanzania wamu ne Uganda, ng'ebintu bibasinze okuba nga te batunuulira kwe kuli enguudo ezigenda ku kisaawe, amawulire, engeri omupiira gye gugenda okuba nga guweerezebwamu ku mpewo ez'enjawulo, gattako ebyensula oba ebisulo ebiriraanye ekisaawe abantu mwe balina okuba nga te basula abanaaba beetabye mu mupiira guno. Empaka zino zizannyibwa abazannyi abasambira mu liigi z'awaka bokka ng'era zigendereddwamu okukulaakulanya ebitone ne liigi za Africa. So nga ate ebyo byonna biri awo yo mukulu amanyiddwa nga Kim Karisa ngono ye Next Media Chief yagenze maaso okuba nga ate resigninga okuva ku Chani Committee era nga agamba nti ensonga ze ziri personal. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Anita Ntamong speaker w'eggwanga lino yagenze maaso okuba nga ate afukaamirira abantu eyo mu sub-county ye Kagulu ng'abasaba obuwagizi bwe eri bbaawe amanyiddwa nga Moses Magogo. Era n'abasuubiza nti tajja kuveeyo ajja kusimbayo amakando okutuusa ng'omwami we alangiriddwa nga omuwanguzi. Olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Mariam Obed Lutale ng'ono ye muwala wa Obed Lutale ali mu kkomera essaawe ne Dr. Kizza Besigye avuddeyo bw'atyo n'azzaayo empapula ze ng'agamba nti mwetefutefu kubanga amenyawo oyo yenna anaaba yeesimbye ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kampala. Jjukira nti essaawa eno kuliko omukyala amanyiddwa nga Honorable Shamim Malende ali mu kufuna obujjanjabi okuva mu ggwanga erya Kenya essaawa eno, so nga ate ye President wa NED Joseph Kabuleta avuddeyo n'ategeeza nti tewali lunaku n'olumu lugenda kukya nga General Muhoozi Kayini Rugaba ye President w'eggwanga ly'ettu Uganda. Bino Kabuleta yabyogeredde mu lukiiko lw'abannamawulire era n'ategeeza nti yazze okumenyawo obukulembeze obw'ensikirano era yetajja kubanga ate akkiriza Museveni kubeera mukulembeze na mutabani we ate naye afuuke mukulembeze, era bw'atyo n'ategeeza nti akaseera ka Museveni kakomye era bw'atyo akakasizza nti agenda kwesimbawo ku ntebe ey'okubeera omukulembeze w'eggwanga ly'ettu Uganda. Nzize okujjawo obukulembeze obwensikirano era neŋŋamba tewagenda kubeera lunaku yadde n'olumu nga Muhoozi yakulembera eggwanga lino. Terugenda kubeerawo ntwogeredde katuuti wano. Muhoozi talifuga ggwanga. Museveni dynasty ekomye na muzeeyi ate naye obudde bwe buweddeyo lwakuba tukuzaabuza naye obudde bwe bukoze ki buweddeyo. Kakati n'olw'ensonga eyo bannayuganda mbasaba mutandike okulowooza ebiri mu maaso, ebiri emabega tubiveeko, mutandike okulowooza biki bye tugenda okukola mu ggwanga lino nga tulifunye kubanga lyaffe. Ebyo nga byo biri awo ye omukulere Kaguta Museveni olunaku olwaleero lwaguddewo akatale k'ebusega mu butongole era nga akutidde bannayuganda okukola ennyo basobole okuva mu bwavu era nga yengeri yokka gavumenti ye lwejja okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. So nga ate agenze maaso okutegeeza nga bwagabidde sako ez'enjawulo miliyoni 10 nga kuno kwe kuli sako y'abatunzi b'ebyennyanja, sako y'abatakisi, sako y'abakatale wamu ne sako y'abasiraamu ngeno agiwadde obukadde 50. N'atalabika ng'ebbere lya ggoonya olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni ayogedde Oluganda ennaku zino kati 2 ayogedde ku lulimi Oluganda era nga ye omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye yavuddeyo n'annyonnyola. Bulijjo mbagamba nti ani yali abeeko Janet ng'ayogera Oluganda n'okwambala gonsi. Janet tayogera nko Oluganda wabula Kyagulanyi oli musajja nnyo. Nze nakugamba sikubanja wabula olaba wayogezezza Janet Oluganda mu public Kayunga. Janet tayogera Luganda kubanga taluwagala, he hates Baganda. But buli abadde abuusabuusa amaanyi ga Kyagulanyi bayogezza Janet Oluganda for the first time mu history wa Uganda. Kyatandise kitya kansoke nkuddize akatambi babiga Museveni system gyagenda okukozesa eriweti, agenda kukozesa electoral commission okumubbira obululu, agenda kukozesa amagye ne okweditinga ballot paper
era bagenda kukozesa force okutwala akalulu kano. Kati kye batandise okukola kye kino, buli Museveni wagenda NRM ne emizingiriti gyayo basooka kumenya posti zonna za national platform wonna ne balyoka ne basula nga bati bepande bya NRM. Kati Museveni agenda okujja nga tewali kipande kya national platform kyonna waliwo kya NRM noza kyalina abantu, naye nga abantu bonna baleese kulaale bonna basombe era nga basasuddwa. Yonna giyakatalaga yagenda ebunyolo basula bajja ebipande bya national video twazibalaga, yagenze Kayunga basaanyiza buli kipande kyonna ekya national platform kyonna ne bakijjawo. Leero abadde Nambole kira bweyogere kireka bbanda yonna ebipande babimenye ne basula nga batimbye NRM. Basi ne zisomba nga zibaleka mu kkubo obutabalabisa mu okujjuza Nambole kubanga bali mu campaign. Kati yo system gyakola era kye bagenda okukola okumulaga nti alina support naye nga talina kubanga kyonna kye bakola kimenya mateeka ate era talina support. Kati yenkola gye bagenda okukola. Wabula Kyagulanyi oyina amaanyi, lwaki oyina amaanyi boy wange n'oyogeza Janet Oluganda? Ani yali yabeko Janet ng'ayogera Oluganda? Wano yabadde Kayunga. Ulira Kayunga bannange nsanyuse nnyo okubalaba, ate njagala kubeebaza mwebale nnyo okuwagira NRM. Nesoko tunemuzeyize ensanga bisibwa kubanga NRM ekoze omulimu ate eyagala kulaba nti buli muntu yenna mu ggwanga lino abeera bulungi n'abaana be ne famire ye. Ekyo nze kyensabira buli lunaku. Ate ng'eyo Muyendi Katongole Singa n'ateera akomyewo mu kalulu. Yes, wabula nga yagenze mu maaso okubanga ategeeza bannayuganda nti teri kutiisibwa naddala abo abawagira ekibiina kya NRM nti lwaki oyambadde yero, lwaki okoze bwoti, lwaki owagira NRM. Naye nga nyongera okutegeeza nti aba NUP bo bakwatibwa n'okuggalirwa ne baggalirwa olw'okwambala red. Ate ku luno bino byatutuutiisa lwaki oyambadde yero orede twabatandiseko oba kutiisatiisa tubuulire ne mu Kampala tujja mugobamu oluno tetugenda kusaaga. Songa atera mu kaweefube w'okunoonya akalulu ku saidi y'ekibiina kya NRM omukramanyiddwa nga Bebe Cola awadde ensonga ze lwaki tebalina kuwa babibiina birala kalulu wabula bakawe muzeeya, era ng'agamba nti tutalina kwesimbawo nga taweza myaka 7 nti endowooza ye eba tennakola kitennakula politikale. Oba okiwulidde? Mukitegedde siganye nti abavubuka tulina amaanyi tulibe naye tubeera tubulamu kye bayita experience. Ate ng'ekyo si kyakwogera bubi nedda kyakwogera mazima. Bwe mwebuuza abazungu abo lwaki buli mukulembeze eyeesimbawo mu nsi zaabwe aba asukka emyaka 7 lwaki? Mwali mbalabyeko nga basimbawo omuvubuka ow'emyaka 4 oba 45 tekibangawo, naye bo bajja eno baagala tutegeka abaana abato abatalina experience basobole okubasoganya batumeko amafuta babalimbelimbe n'obusente. Naye bano bajjajja ndooza mujjukira ku kyebisiyaga kye yabakola. Yabagamba muzeeyo sente zammwe tusigaze empisa zaffe kubanga eggwanga teriyinza kuluusinga mpisa. Empisa kintu kikulu nnyo era oluvannyuma mumanyi ekyabaddewo bamukubidde esimu ne bamugamba manyi muzeeyi tusonyiwe kale twagala kuddiza ssente. N'abagamba ate muleeta ssente kati namaze okumanyira okubeerawo ssente zange ntono kati Uganda tegenda kuddamu kwewolawula bya kisiru. Naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu. Nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini. Gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala.
edduka zambwa. Waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekali. So gendayo mukwano babere nga bakukwasaganya mpola mpola. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebyo nga biri awo ye President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwako abantu ab'enjawulo mbadde ne King Saha akyaliddeko abasibe abali ku kkomera ly'ekigo wabula ng'ate eno basanzeeyo n'omusumba eyagenda maaso okuba ng'ate apreachinga ku change ng'ono yakwatibwa naggalirwa era ng'omukulu amanyiddwa nga King Saha agenze maaso okuba ng'ate amwogerako. So ng'ate ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu asaba Bannayuganda obuteerabira bannaabwe abali mu makomera n'abasaba babeere ng'ate babateeka mu ssaala ng'omukulu amanyiddwa nga Madubala akyali mu kkomera n'abalala. N'omusumba mpozi ali eyo ye waayogera enjiri ya change bamukebera mutwe bamutwala bamukebera omutwe okulamu omutwe olw'okuba preachinga njiri ya change. So nammwe abasumba musobola okujjanga eno ne mubeeramu basumba bannammwe. Musajja munnaddiini ali eyo akudde Bayibolo ye bamuzingira awo alabika atabuka omutwe kubanga ayogera ku byalikyukakyuka. So embeera era abasumba mwenna gye muli musitukiremu mwiteeko eno kukomera mulabe ku basumba bannammwe abali eno. Omusumba atugambye basukka mu 5 nga bali awo bakwatibwa ne bateekebwawo naye nga babatwala ku live ya mutwe naye nga musango gwabwe basinza Katonda mu kifo ky'okusinza Museveni. Kati awo wali obuzibu bwabwe. Mwebale nnyo mwebale. N'okwongera okusaba Bannayuganda baleme kwerabira bannaffe bangi abali mu kkomera awatali musango okugeza omuvubuka oyo saawa gwayogeddeko Madubala artist ng'abalala bonna Madubala blogger ng'abalala bonna wakati mu mbeera nga babloga abawemula ate Museveni bawe ebitiibwa basasula ssente nnyingi avaayo n'awemula Kyagulanyi ofuna omusaala gw'amaanyi ofuna n'obukulu bw'amaanyi naye omuntu nga Madubala yakwatibwa n'akubibwa n'atulugunyizibwa n'amala n'asibwa omukomera. N'omusango ogwo tegunyumira bagamba guli ku 5 gibbi. So tibagunyumira kuguddayo omusango. Kyanaku nnyo okuba nti embeera ekyaliwo tusaba Bannayuganda bonna bavumirire okunyigiriza okugenda mu maaso. Si ku Madubala yekka naye naawe osobola okera enkya nga bakuyisiza nga Madubala. Si kuwangulibwa yekka oba aba political prisoners abalala bonna. Naye mu mbeera etali mu bwenkanya naawe osobola okwesanga wenyigirizibwa. So mulwanirire abo abanyigirizibwa nammwe ekiseera kyammwe bwe kiba kituuse bannammwe basobole okubalwanirira. Ono ye muvubuka yalabikira mu katambe nga addukira ku mmotoka okwali Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amusaba kimu kyokka kumubbongako era nga bangi bamukazaako erinnya lyansi. Awo omwami ono omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugulira pikipiki n'atandika obulamu era ng'avuddeyo n'attotola biki byafunyeewo sofa bukyanga pikipiki eyo emuweebwa. Kyagulanyi yamba piki naye enkoledde kyamaanyi. Nguze n'olusiku gwa $3,000,000 kati. Mwebaza nnyo ankoledde kyakabi. Ate babeera bakuwayiriza nti wagenda mu NRM. Sobola bampayiriza naye nze sobola nagendayo. Kyakabi nnyo muganda wange. Musajja wanu. Wabala nnyo n'okujja leero kumubongako. Era amanyi wali musajjufu nnyo bwakugonzeeko. Kale kyakabi nnyo.
ate nga ye taata w'omukyala eyafiira mu struggle amanyiddwa nga Nabukenya bw'atyo agenze maaso okuba nga ate acontributinga ku ssente zigenda okweyambisibwa mu campaign ya 2026 bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate asaako omukono ne risiti ye n'agifuna agamba nti mu struggle mwali era mwatava yafiirwa omwana bw'atyo n'amulekera abazzukulu. Asengeyo mukramanyiddwa nga MC Katz avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okutandika political party ng'eyitibwa Youth Speak. Muvubuka yogera bw'atyo bwe yagenze maaso okuba nga ategeeza nti yejobeera slogan okiwulidde muvubuka yogera slogan Youth Speak yejobeera political party. N'agamba wano yeetaagayo abantu nga Babajjo ne Lilipazo babeere nga ate bamweyungako wabula nga ye Bajjo yamutegeezeza nti idea gy'olina nungi era ya bugezigezi naye ate teyina kubeera political party kubanga political party zo zinoonya nsimbi oba okitegeera ate nga movement zo zikola ziri after cause so bamusaba ate ekibiina kisangibwawa yamugambye kasita n'amufuula treasurer yakwata omusimbi yatefata kinako buzibu yadde nedakiika nemu abimbatusizako bibadde bingi okukamala naye ate muzikirize mbeere nga mberekereza ngenda basiriza omukyala amanyiddwa nga Stacia Mayanja yesijjukira nti ono yavaayo n'agamba nti azze kwetaba mu byobufuzi byatandikanga ebyokusaaga era nga bangi batemukkiriza not until yagenda maaso okuba nga ate alayira era nga kati ye mukulembeze w'ekibiina kya NPP ekiwedde emirimu bangi ekirowoozo kye tebakibayinga era nga bulukya bamusaba ngenda kutuusaako ab'enjawulo abavudde okuba nga ate bamwambalira nkuteera awa mbadde pijje ate kumira mpeera abakumire wabula tusumbuyiziddwa aga mutama kino kye bayita embaga y'embaata mukasodoki mukasodokiyo otozenyeza omuzanyo kasodokiyo omukulembeze bw'obadde olinda kyadda kyatuuse kati akalulu kakatandike onagamba n'okitunuulira avumya oli agambye nti omukulembeze atuuse sembadde mbuuza ti political party neweeba ekyali mpya efuneza iPod nange ntandikewo ekibiina kungu please we want Stacia on panel nagambe that is overswearing. We joke a lot in Uganda. How did we reach all this far? Abantu mkintu tibakanze natubaloza bikyali byakusana naye Uganda tumanyiddwa yabadde ono nagamba yali serious bannange hajjati wange naye size esaana kukulembera baana ba Sunday school. Stacia Mayanja era onoonya wa kutulogera bannayuganda tuveewa ne tukwogereko ekigambo tuloge Uganda yonna ekimanyi Stacia Mayanja oli mulogo waloga Kalo Nantongo n'ologa Molini Nantume biri ku likodi era mwavayo ne mwetonda awo simanyi nkusonyi kalina ffe oyagala tuveeyo tukwogereko ku byobufuzi bye wayingidde era naffe otuloge naye kama mbaya ni mbaya laba tuogera ku mama Fiina akulira abalogo mu Uganda katukugambeko Stacia Mayanja ebintu bye wayingidde n'abisobola mazima kubanga Stacia Mayanja obulamu bwonna tubumanyi Stacia Mayanja obufumbo bwakulema obufumbo bwakulema buli mwana ne kitaawe oyagala kulembera bannayuganda ekyeyo kyakulema wagenda e Canada wavaayo nga lonsa tolina kye wavaayo nakyo ekyeyo kyakulema Stacia Mayanja okuyimba kwakulema Stacia Mayanja tosasula bantu b'okola nabo olaba muzeeyi Kagatto TV emitwalo 40 yakulema okumusasula kale tugambe nti bannayuganda bakuwadde obuyinza bw'eggwanga abakozi onaabasasula oba omwezi bwe gunaggwangako ng'oddamu kubavuma buvumi olaba TV ya Kagatto yakulema okusasula abakozi boona asasula aba gavumenti onasasula abakozi ba gavumenti maama Stacia Mayanja tokolagana na maama wo
bannayuganda ffe boona agatta tuli amawanga 50 mu tokulirizenga ko ggwanga lyo ly'abaganda lyovaamu lyokka lyonaawanga emirimu lyokka huyo tokulagana na nnyoko kiri kuliko lya n'amawulire twagalabanga mulwanagana ne maamawo bannayuganda ffe boona asobola mwagala twogezaako boogeza nti bannaye abaana tetulina mpisa tuyitaamu abantu amakulu amaaso lesitesha mayanja ddala ebya politics onaabisobola oba olowooza nti byakujja kunyenya bunyenya kabina n'ogenda olina otukakasa nti onaatusobola otukulembera nga bannayuganda ate kyendaba kyotasobola pozi ng'ozze kulya ku ssente mayina obuzibu bwonna Kyagulanyi yabutuleetera kati buli muyimbi yenna ali yalowooza nti asobola okujja n'atukwatamu bannayuganda n'atukulembera lwakuba balaba nti ne Kyagulanyi temusobola temulisobola teri muyimbi alifuga Uganda mwonoonye ne politics wa Uganda bayimbi mmwe naye nga Kyagulanyi ye mutwe omukulu buli muyimbi yenna okuyimba yekugaana kangende mu politics waguddewo n'ekibiina ky'ebyobufuzi gwe president simanyi ne bibiina bya mulundi guno oba mwaguddewo biki twawudde waliyo PPF tumanyi ddagala lya muddo simanyi Peasant Party simanyi ADF Party akalulu k'omulundi guno bannaye twesabire bannayuganda oba ne kagenda kubeera bukangu olaba ne Station Mayanja mbu agenda kwesimbawo kuba president Uganda mutusabire kukuba eggwanga lyaffe gye liraga si wangu Hajati Station owa Katungulu Katonda wange Mama batugambye owunya akatungulu Mwanga banna kale laba boswala ku myaka egyo tuba tetubaliiko ne mwereta mu tageti kati abaana bawulira bakokota oba oyagala kusala wait omugejjo gususse bannansi bayayaana bali mu kaseera akazibu basula kutebuuke bagala kukyusa nsi yaabwe banyigiriziddwa ekimala mazima balina omukulembeze gwe baagala kati golo kuba wasiraana dda n'omululu n'ebisiraani ebikujjudde bakukozesezza ogulewo akabiina akapya wetadde mu tageti munaawe olwanyise Kyagulanyi muswaziza nnyo Buganda bantu mmwe mazima tukimanyi Museveni alondamu mmwe ababuyabuya ab'emitima eminafu ab'emirulu mutandikwa okulwanyisa enkyukakyuka n'okuvumaganya Obuganda ojja tuwulira zino ensonga mulimu abantu abafiira obulamu bwabwe Baganda baffe bali bakomera balajana abalala babusibwawo tetumanyi batuliddamu no balabako abantu obwavu bubatta baagala kukyusa nsi yaabwe baagala kwenunula muli awo mubalaatira bagasikati lindako registeringa ne Melbet ng'okozesa promo code yange London 4 ogenda kwefunira 200% bonus ku deposit yesooka teweerabira link eryawo mu bio goodbye laba nnyo newcomer ensemu wuubye kati alaba ng'okugaggawala kwe kuvaayo ajja alwanyise Kyagulanyi mukwano wandibadde ogenda n'obuuza ku Ronald Mayinja gyali ne Catherine Kusaasira where are they nga tonnaba kuleeta maalogo wandibadde ogenda n'obuuza ku Ronald Mayinja ne Catherine Kusaasira nga yakomekera n'ennyumba ye bagitwala ng'atazze muffe bannayuganda otukaabira kati ne bategeka ekivulu tebakyabawa yadde omutwalo kati gwe amaalogo gakujja eri gakuwa matuddera obwavu bukulumyerumye Canada yakulema amaka gakulema oli mu baana 8 oba 12 mu basajja 18 olowooza ogenda gaggawala ng'ozze kulwanyisa Kyagulanyi you people bakazi mwe ne basajja mu Abaganda ki ekibasiiwa bantu mmwe what's wrong with you people Station Mayanja Canada ekulemye wakuutakuuta biwa abazungu n'akulema obugagga ne bugaana okubya endongo Eagles production yonna ogiyingidde bakwebasseeko n'otuuka n'okufumbirwa omusajja mu wiiki nabbo wa mobile money obukadde ameka 2 bannayuganda ne bakusondera kati owulira nga Canada ekulemye ekyo kikulemye n'obutuuze bwe Canada bwakulema
kogwe kojje nawe ojje okumanyira bannayuganda n'okubawunyirako amabina ojje nawe ojja okusirwalira ku bannayuganda ababonaabonedde emyaka n'ebisiibo yeggwe omwe yali mutugonga naawe naye okumanya nti bannayuganda baali bakuvaako nga bayakwesaasira tewajjayo omutwe kutandika kumanyira nga bwolaba kasaasira naani ne Ronald Mayinja ne banne bonna abo ba Aruna bantu mwabayimbi obunaku nga bubakozesezza ensobi mwawulirako ekiboozi nti ne Silver Kyagulanyi ayagala kujja eggulire eryo bayithawe lyafulumira mu New Vision Silver Kyagulanyi mazima mbu naye alina ekibiina bakiyita NUP National Unity and simanya biki oba okitegeera ekintu ekyo National Unity and biki saagala nakumanya kati mbu naye azze era yafunye rendition simanya yafunye you people bakazi mu Abaganda ne basajja mu Abaganda kyeki basiiwe ennyuma Stesha Mayanja kyeki kusiiwe ennyuma bakufunneyo omwami akuwase kubanga gwe ekizibu kyo kufumbirwa bwoba tofumbiddwa ogw'eddalu kati ndowooza omutwe gwo owudda gwagudde eddalu oba ani yakubalidde byonna bye baakubalidde ne kooyina kagenda kuggwako ogenda goberera Catherine kusaasira ne Ronald Mayinja gwandi ask them kusaasira oyo ye yasiraana ne bwategeka ekivulu ky'ettaano teryamuwa Ronald Mayinja Bulaya yamulema nga gwe bwe yakulema Canada kati nammwe muze kumanyira bannayuganda tuyine ennaku yaffe etumala era bw'oba weerimba nti ogenda kujjako Kyagulanyi obululu ekyo weerimba maama w'abaana genda mu bufumbo bw'ofumbirwe baferebu otojja kusirwalirako bantu mwe mwagala tujja ku Katonda naye tetulina budde bwammwe n'okuboogerako tubawadde kisa Kyagulanyi alina ffe ba radical people abataagala mmanya ababandana abatalina kye tufiirwa nga tuboogeddeko Kyagulanyi alina ffe ba radical ffe abataagala mmanya ffe abatali diplomatic mbusimala tugenda ba replying in a diplomatic way abaana tebalina mpisa this time tetukyasoma mpisa kubanga nammwe kennyini temuzirina sebo oli wakatikkiro oli awo obwenzi bukuzunza amagulu gakusiiwa wandibadde mugezi n'ofumbirwa Stesha fumbirwako totutama maama w'abaana totutama Stesha Mayanja ye yasooka okubba mobile money mu ggwanga Uganda omanyi mmwe mwerabira akayivu zijjudde neebaza Mukama kubanga mbaddewo ebbanga eriwera nendaba ebintu bino labayo Mbere yuno nekedde mu biruwa abasinga ono yibbawo omuyimbi Stesha Mayanja wakwatiddwa mu kiikisizo olunaku olwaleero ku by'okufeera ba mobile money kigambwa nti ku ssaawa ng'emu yakawungeza buli yagenze ku mobile money ekitabo by'okuweereza mu kyalo Stesha yabadde ekabala essente z'amafuta emitwalo 10 n'omulala ategerekeseka eryakatongole emitwalo 10 ngamu gy'emitwalo 20 sindika emitwalo 10 kwenenyango enkisindikako namba neyo nekisindikako emitwalo katongole abadde katongole Alex eyokuyeresa Stesha Mayanja wabula abamobile money bwe bamaliza okuweereza ssente zino ne bazimusaba kwe kutandika okubabuzaabuza ng'ensibi bwe zimuguddeko sente ziba nnyingi olinajja nazizanyiramu ng'ayita kufe nze byekukyennala basimbula ogalide abamobile money bamusabye bw'abatalina ssente alagire bye yazisindikidde okuli Stesha ne katongole bazikomyewo wabula essimu ne bazinyiga bize nangamba azonange naziku omulundi gumu nemugamba netugumikirizaamu awo nakuwasizakubye yamaze okuba essimu netumwako nokukyalawo abantu bamanyi n'abaleeta ne bamugamba ekintu kyolina okukola kiri kimufuna muntu akusingirira ssente bano basize okuyita polisi tebyakuta baasi nemuyingiza akaduukulu ku ssaawa nga 4 ez'ekiro abaasu lwatusiddwa ku polisi mikono gye ne gyensondamu ssente ne bakuŋŋaanyako emitwalo 19 kyokka omutwalo gumu ne gubula olwo ne bamuyingiza akaduukulu afande kubulako mmeka sente ziri 19 kubulako omutwalo bazijjeewo bazeesuuze banne kigambibwa nti Stesha yagenze ku polisi ekiro ku ssaawa 9 nga yagala bamuyambe asule ensimbi batebba ekitaasobose bamuleetedde mu progress yakuli ne bamuteekawo n'alinya boda ng'akukuta nakkiri abadde mu kapale ku makya abantu bakedde ku polisi ekitibwa alabe kubawa Stesha era ng'ajjiddwa mu kaduukulu okukola statement ng'ategeeza nti ssente zamuguddeko nga bamobile money bamaze okuzisindika gali
abo bamayinja abo kye bakola station nze ne ku kyenalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata kyokka batenafuluma nalengera omusajja mbanjira okumpangisa emmotoka n'agibba mu nfa ne rediyo nga watalina obutasasula ssente batwala emmotoka yawe ate ne bagana okususu n'okugyonona ne bagyonona ate emmotoka tebagikanika abasola omulabi ne besoga akafubo nga gye biggwerere nga buli nnyo emmotoka gye babyemu emizindalo ne bagenda ewe bonnamwaya okugibawa batuuseyo nga talinayo kintu nakimu gwe kusalawo okola endagaano baguza tv 2 ku mitwalo 13 n'obufa ku mitwalo 10 ebbanja nga bamaliriza okola endagaano atamubanja olw'okumuguza ettaka ery'empewo ku 500 erisangibwa erubowa naye station mwekoze ebintu nebbaawo n'atuuka gwe babako lediyo aviriddemu awo olwa baasi bamuzi ku poliisi bonnamwaya ng'eno ali bagenda okugula ebintu okuliisa sebuli banekajadi sibo nabo bameko ku lulu kwagala okwakuza ebintu ebitali bibye endagaano gye bakozeseza ebadde yakifere nga balinga be baguza ye endagaano yamanki olwo era ebintu tubireseeyo mbadde abadde anvuziza tv 2 newuufeemu bamugyewo ne bamutwala ku poliisi ya cps kuba fayiro ey'omusango gye yagulibwa ndi wano ku poliisi ebonnamwaya nenda baasi eyanferera Rubowa ttaka lyanguza etayiri lye mubiri omukwewoza akagambye nti ettaka lyafunamu obuzibu bwe kubafunira wala naye nga kukyaliko abasenze naliriko basikoota ne bamuwanira ekyapa kyako basikoota mu tayimu yobasootinga gwe nolowooza nti olaguzisa mpewo bino ebibeereddewo ng'omukulu ono yakamala mufumu ne siteeki emyezi 2 n'ekitundu kyokka ng'emboga tennabaawo bamama siteeki bali baganye muwala waabwe okufumbirwa baasi bategeeza nti omusajja n'omufere nga nennyina azaala siteeki yatuuka n'okulayira okulya omuziro gwe singa muwala we agenda neya baasi n'ono era naye kyekimu bakisiraani kyekimukutte okufunda abafere ndayira nga njuliza mukama wakwata ekkuba okugenda ew'omusajja oyo ngenjeddirako omutira yinza kumukkiriza genda namufere wabula n'oluvannyuma ate yetaba ku mbaga wadde ebyo bise bibaawo ye siteeki yamayanja ku lutambiro eddoboozi yateeka ku facebook yategeeza nti mubiru kwafiira wadde mufere era basi munaku wange lwaki agenda asoza omusajja wange bwatalina ssente kakoza ronald nensamba kulaishi bakusekedde guli ino lwa Bukedde tv nze ne ku kyenalaba sinnonoza lumbe nkulabudde mwana wa taata ne ku kyenalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata kiweewa yagamba bw'ati nze kasita nzijako sukulu fiizi n'awaka balansi asigaddewo munywamu mwenge nze ne ku kyenalaba sinnonoza lumbe kulabudde mwana wa taata station mayanja sigwe gwe tubadde tulinda